ngenda bankulaga emirundi 7 Mukama waffe Yesu gyayiwa omusaayi kyali kitegeeza. Yes, kituufu Yesu yayiwa omusaayi emirundi 7 ku lwaffe, nenga emirundi 7 egyo buli gumu gulina amakulu gaagwo amakusike ge tugenda okutunuulira olunaku olwaleero. Babiri tugamba endagaano enkadde kyali kisiikirize otulaga ekya kigenda okujja, ne mu ndagaano enkadde kabona omukulu gwe bayitanga high priest era alikwalinga okubanga amaasira omusaayi emirundi 7 onto the mercy seat ku lwa ebibi bye n'ebibi by'abaana ba Isirayiri. Omulundi gumu mu mwaka yagendanga watukuvu. Ate ne Mukama waffe Yesu yayiwa omusaayi okututukuza, yayiwa omusaayi ku lwaffe emirundi 7. Kyetugenda batunuulira olunaku olwaleero. Ayagala ogenda okusoma mu ndagaano enkadde emirundi egyo 7 gyogenda mu kitabo ky'Abaleevi essula 16:14, Abaleevi 14:7, Baleevi 4:6. Ojja kuba ng'olaba emirundi 7 egyo kabona gyalina okubanga amaasira omusaayi. N'oludda mu ndagaano empya, Mukama waffe Yesu omulundi ogusookera ddala gwe yayiwa omusaayi yali mu kusaba w'amaanyi ennyo, bwe yatuuka okusaba entuuyo ze ne zifuuka omusaayi, amatondo ago ne gagenda wansi. Mu ssaala ezo ez'amaanyi Yesu ze yasaba n'atuuka okubanga entuuyo ze zitonnya musaayi. Mukwano gwange, yali akikolera gwe nange, buli kintu kyonna Yesu yakola akikolera nze naawe. So Yesu okusaba entuuyo ze ne zifuuka omusaayi kyali kiraga mukwano gwange kuwonyezebwa within for the healing of our souls. Waliwo okuwonyezebwa okw'omubiri wabaawo okuwonyezebwa okw'emyoyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ojja kisanga mu Luka essula 22 olunyolo 14, Mukama waffe Yesu yasaba entuuyo ze ne zifuuka omusaayi. Ogwo omulundi ogwasooka Mukama waffe gwe yayiwa omusaayi gwe for the healing of our souls. Omulundi ogwokubiri Mukama waffe Yesu gwayiwa omusaayi, ojja genda Matayo essula ya 26 olunyiri lwa 67. Mukama waffe Yesu bamufugira amalusu ne bamukuba mu feesi, ne bamukuba empi, ne bamukuba n'ebikonde mu feesi ye eyiwa omusaayi. Okay, nawe kyolina okutegeera abaamukuba baali bajaasi, balina bye bambadde ku mikono, nga bye baali bambadde ku mikono byali biriko obuntuntu. Abajaasi balina bye bambala ku mikono. Obuntu obwo bwayuza feesi ya Mukama waffe Yesu n'ayiwa omusaayi okuva mu maaso ge. Kino kyali kyalagulwa mu kitabo kya Miika essula 5 nnyo olusooka, ne mu kitabo kya Isaaya essula 5 olunyiri 6, nga kubanga Mukama waffe Yesu yayiwa omusaayi okuva mu feesi ye bamukuba empi, bamukuba ebikonde mu maaso ge. Ekyo kyali kituzaayo mu kifaananyi kya Katonda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ekyo kyali kyakutuzaayo into the image of God, kubanga feesi ya Mukama waffe Yesu yayonoonebwa. Buli kintu kyonna Yesu yakola ku lunaku olwo kyali kyakusasula, kyali kyakusasulira bikolwa byo osobole okuba ng'oddizibwayo mu maaso ga Katonda, Mukama Katonda nga bw'akwagala. So ekyo ekyatuuka ku Mukama waffe Yesu bwe baamutwala mu maaso ga Kayaafa. Kayaafa yali kabona omukulu. Nabagambye mu ndagaano enkadde wabeerangawo kabona omukulu. Kati kabona ono omukulu, kati nga olaba Kayaafa ono yali responsible okugenda watukuvu okubanga amaasira omusaayi emirundi 7 mu ndagaano enkadde. Mukama waffe Yesu we yajjira kabona omukulu yali Kayaafa, Zungu bamuyita Caiphas. So omulundi ogwokubiri Mukama waffe yali atuzaayo mu kifaananyi kya Katonda. Jjukira Adamu bwe yayonoona twava mu kifaananyi kya Katonda ne tujja mu kifaananyi kya Sitaani. Kati Mukama waffe Yesu yatuzaayo mu kifaananyi kya Katonda ekituufu kiri eky'omwoyo. Naw omulundi ogwokusatu Mukama waffe Yesu lwayiwa omusaayi baamukuba embooko ku mugongo, omugongo gwe ne baguyuza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Bayibuli egamba by his stripes we are healed. Emiggo egyamukubwa egituwonya endwadde. Lwaki tebagamba nti engule yamutikkirwa ku mutwe, oba effumu eryamuvumitibwa mu mbiriizi, oba ekikonde ekyamukubwa mu feesi? Bagamba emiggo egyamukubwa gyegituwonya endwadde. Kitegeeza nti embooko ze baakuba Mukama waffe Yesu wano Matayo 27:26 ojja obisanga ebyo. Eyo gyali kubanga gikuwonya mukwano gwange kungulu kuno. Endwadde zino zonna zituufuna ez'okungulu
tomikisinga bintu. Twagambye nti okuwonyezebwa okwasoose kwabadde kwa myoyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Waliwo endwadde ez'omwoyo ate waliwo endwadde ez'omubiri. Mukama waffe Yesu bwe yabetentebwa, omugongo gwe yakubwa. Nawe kimulina okutegeera emigga egyakuba Yesu teyakuba mboko za bulijjo, ziri emboko zaali za militale. Waliwo obuntuntu obwalingako nga bwe bakuba bwe bati emboko eri eyuza omubiri gwonna ne gubetentebwa, amagumba ne gadda kungulu. Ebyo byonna byatuuka ku Mukama waffe Yesu ng'asasulira obutali butuukirivu bwaffe, ng'asasulira ebbanja ffe tusobole okuba nga tuwonyezebwa. So bwe nnaku mulaba okuwonyezebwa, obanga osaba okuwonyezebwa mukwano gwange olina opulesinga demand. Olina opulesinga demand ku kino already Yesu kye yasasulira. Kubanga Yesu yakusasulira okubanga owonyezebwa gw'alina endwadde. Tewali nsonga lwaki endwadde zirina okwesibako nga Mukama waffe Yesu ebbanja ly'endwadde yalikola ki? Yalisasula, ez'omwoyo n'ez'omubiri. So kino kyali kyalagulira mu Isaaya essula 5:6. Ojja genda weesomere buli kye nkugamba, osomere mpola mpola nga mwetukuvu wakuluŋŋamya, osobola okuba ng'otegeera bye njogerako. So kuno kwali kuwonyezebwa kwa mibiri gyaffe. Olina endwadde ekuluma nga wakkiriza Mukama waffe Yesu, pulesinga demand ku migga egyakuba Yesu kubanga gye gituwonya endwadde nga bwe kyali kyalagulwa mu Isaaya essula 53 olunyiriri 5. Omulundi ogwokuna Mukama waffe Yesu olwayiwa omusaayi mu Matayo 27:27 paka ku 3. Mukama waffe ayiwa omusaayi, baakwata engule ey'amaggwa ne bagitwistinga ne bagiteeka ku mutwe gwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Baamutikira engule ey'amaggwa, tebaamuteekako buteesi engule ey'amaggwa ne bagiteeka ku mutwe, ne bamala kuteeka amaggwa ku mutwe ne baagateekako ne bagayingiriza bakomerera ddala ne gayingira ddala muli mu nnyama. Jjukira baali bamutulugunya. Tebamuteekako buteesi engule ey'amaggwa mbu atambule nayo, baagiteekako neyingirira ddala muli mu nnyama munda, omusaayi ne guyiika okuviira ddala mu mutwe gwe nga gukkirira wansi. Lwaki engule ey'amaggwa yateekebwa ku Mukama waffe Yesu? Jjukira nagambye nti buli kyatuuka ku Mukama waffe Yesu ku lunaku olwo yali asasulira butali butuukirivu bwaffe ng'abaana b'abantu, yali atusasulira bbanja. So engule ey'amaggwa yateekebwa ku mutwe gwa Mukama waffe Yesu, yali yakubanga mukwano gwaffe eza obujja ebirowoozo byaffe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Eno mu Katonda tuddizibwa obujja. Bayibuli tugamba renew your mind, renew our minds, okuzza obujja endowooza zaffe. Tuzijja zitya obujja? Tuzizza obujja okuyita mu Mukama waffe Yesu kye yakola okubanga yayiwa omusaayi okuviira ddala mu mutwe gwe. So mukwano gwe alina ebirowoozo ebikyafu, gwe alina ebirowoozo ebibi, njagala okitegeere mukwano gwange nti amaanyi weegali agasobola okuba nga gakuggyako ebirowoozo ebyo. Yesu asobolera ddala okuba nga aleeta munisha ku birowoozo byonna ebikyafu ebiri mu bwongo obwo n'abigirawo ddala. Ye asobolera ddala, Yesu asobolera ddala kubanga ajjawo ebirowoozo ebyo ebikyafu kubanga already yabisasulira. Buli kintu kyonna Mukama waffe Yesu kyasasulira kisobola okukuggyibwako mu bulamu obwo. Ekibi kyonna ntondera kisobola okusonyiyibwa, naye Yesu asobolera ddala n'okujja mu kibi ekikulemeddeko kubanga ebbanja ly'ekibi yalisasula. Ekibi yakinafuya bwe yakomererwa ku musaalaba e Gologoosa, ekibi kyakomererwa. So ekibi mu maaso ga Mukama waffe Yesu tekiba n'amaanyi. Yesu asobola ddala okukutulira ddala n'akuggyirako ddala ekibi ekyo ekikulemeddeko n'akikutulirako ddala. Now omulundi ogwokutaano Mukama waffe Yesu gwe yayiwa omusaayi bwe baamukomerera emikono gye, ke baamuteeka ku musaalaba baakomerera eruyi n'eruyi emikono gye ne bagikomerera. Mu Matayo 27 ogenda ddala ku ssuula ku lunyiriri olwa 35 Mukama waffe Yesu emikono gye gyakomererwa. Kyali kyalagulwa mu kitabo kya Zabbuli essula 2:16. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Okukomererwa kwa Mukama waffe Yesu kuno emikono gye, gwe emikono gyo oba emirimu gy'emikono gyo kisobola okuacceptingwa maaso ga Katonda, nti bw'owanika emikono bw'oti maaso ga Katonda emikono gyo gy'acceptingibwa kubanga gibeera so clean. Olw'ensonga Mukama waffe Yesu yagirongoosa. Bingi bye twakola nga tetunaba kujja mu Katonda ebyali ebikyafu, emikono gyaffe gye byakwatako nga tebyali birungi. Mukama yeebazibwe. Kati musaayi gwa Mukama waffe Yesu gwe gunaaza emikono gyaffe, ogwo ogwamukomerera mu bibatu bye, emirimu gy'emikono gyaffe n'emikono gye tuwanika mu maaso ga Katonda sobola okuba nga gy'acceptingibwa. Obuweereza bwaffe bwe tuweereza Mukama waffe bwonna busobola okuba nga bukola ki? Bwa-acceptingibwa bwe tumuweereza n'emikono gyaffe olw'omusaayi ogwo Mukama waffe Yesu gwe yayiwa okuva mu bibatu bye.
Now omulundi ogw'omukaaga Mukama waffe Yesu gwayiwa omusaayi bamukomerera n'ebigere bya Mukama waffe Yesu babigatta ne babikomerera wamu. Now omusaayi Mukama waffe Yesu gwe yayiwa okuva mu bigere bye mukwano gwaffe gwali gwa magenda gaffe naye getambula naye mu bulokozi. Amagenda gaffe, amagenda go Yesu asasulira amagenda go. Tewakyali kintu kyonna kisobola kukwata magenda go olw'ensonga buli kimu kyonna Yesu kikwatagana ku magenda go yakisasulira olw'omusaayi gwayiibwa okuva mu bigere bye. So mukwano gwange alina amagenda mabi ng'ebintu byonna tebitambula bulungi, olina okuba ng'okiriminga omusaayi gwa Yesu ogwayiibwa okuviira ddala mu bigere bye. So amagenda gaffe getambulamu ne Mukama waffe Yesu, tambulamu ne Katonda, gaasasulibwa ku musaalaba Igologoosa. Naw kyolina okutegeera nti Yesu bwe yali asasula ekibi kino yali ebbanja alisasula mu maaso ga Katonda, kubanga ebbanja lino twali tulina mu maaso ga Mukama, twali twayonoona mu maaso ga Katonda, twali twakola ebibi mu maaso ga Katonda, ng'ate Mukama Katonda mulamuzi, walina okuba ng'alamula ng'ate talidde enguzi. Kitegeeza nti ekibi kyonna ekiba kyakolebwa tekisobola kuggyibwa. Bayibuli egamba ewatali musaayi tewali kusonyiwa kwa bibi, ewatali musaayi tewali kusonyiwa kwa bibi. Mu ndagaano enkadde endagaano gye baali batambulako baali bakozesa omusaayi gw'ebisolo okusinziira ku mateeka Mukama ge yabawadde. Mu ndagaano empya Yesu yasasulira ddala buli kimu kyonna okuyita mu musaayi gwe. So omusaayi gw'ebisolo tegusobola kubanga gukugula mu ndagaano eno empya. Ate ne mu ndagaano enkadde omusaayi gw'ebisolo gwali tegujjawo bibi, gwali gubikkako bubisi, kubanga omusaayi gw'ebisolo Bayibuli egamba gwali tegusobola ddala kukola ki kujjawo bibi, gwali gubikkako bubisi, gwali covering up. Tera okukozesa example ng'omwana bw'anaakola pupu ne mumubikkako awo oba n'ettaka, mu kyalo bakozesa evvu naye nga tamumuggyeewo. Kati omusaayi gw'ebisolo gwe gwali gukola, naye omusaayi gwa Yesu gusangulirawo ddala. Bayibuli egamba remember your sins no more, sirijjukira butali butuukirivu bwammwe. Ng'ensozi bwe ziri wala n'amayanja Mukama agamba yagenda okasuka obutali butuukirivu waffe talibujjukira. Kitegeeza nti bw'obeera ng'oli Mukama waffe Yesu nga bakkiriza Mukama waffe Yesu, omusaayi gwe guno ogujja ng'okugulayo ku buli stage yonna. Mukwano gwange ebibi byo nontonne tati maaso ga Katonda bakusonyiye, naye ne likodi z'ebibyo zonna zivaawo maaso ga Katonda. Gwe olowooza nti wakola ekintu kyonna ne Mukama Katonda aba tajjukira kintu kyonna kyewakola, kubanga omusaayi gw'Yesu gukola nga labba, guba gwasangulawo buli evidence ya kibi kyonna, no matter kyonna kyewakola. Evidence maaso ga Katonda aba tewali, mu kooti ya Katonda aba tewali bujulizi. Mukama yeebazibwe. Sitaani bw'ayogera atya nti ono yakola kino, ono yakola kino, ono yajjamu olubuto. Mukama agamba sijjukira, tewali bujulizi. Lwaki? Kubanga mu Yesu obujulizi bwafa. Mu Yesu ebbanja lyasasulwa, so tobaako musango. Bwe tugenda ku mulundi ogusembayo Mukama waffe Yesu nga amaze okuba nga akomererwa, bamufumita effumu mu mbiriizi. Lwaki bamufumita effumu mu mbiriizi? Baali bagezaako okulaba oba afudde. Abaserikale bajja ne bagenda nga bamenya amagumba ga buli omu yali ku musaalaba, bamenya amagumba g'ababbi, naye Yesu tebamumenya ku lw'ensonga yali yamaze dda okufa, bali bayite bannaba kufa, bamenya amagumba basobole okufa. So Mukama waffe Yesu yali yafudde dda. Tebakola bamufumita effumu mu mbiriizi ne muvaamu omusaayi mu mbiriizi za Mukama waffe Yesu, ne muvaamu n'amazzi. Kino kyatuukirira, ojja genda okusoma mu kitabo kya Yokaana essula 19 olunyiriri lwa 34 ojja okubisanga ebyo. Ekyamagumba go kubanga tegalina kumenyebwa kyali kyamulagulwako mu kitabo kya Zabbuli essula 34 olunyiriri lwa 2. Ebiwandiiko bino byonna ojja genda obe nga obikeberako. Ekyokubanga alina okufumitibwa effumu mu mbiriizi kyagenda mu kitabo kya Zakaliya essula 12 olunyiriri lwa 10. Bino byonna byali byamuwandiikibwako nga tanaba na kujja Mukama waffe Yesu. So effumu eryafumitibwa Mukama waffe Yesu lyali lyaki? Ogwo omusaayi gwayika n'amazzi kwali kwa kuzaalibwa kwa kkanisa. Gwe omulokole guyakkiriza Mukama waffe Yesu, manya nti mukwano gwange wazaalibwa olunaku lwe bafumita Mukama waffe Yesu effumu mu mbiriizi, ekkanisa n'ezaalibwa. Nga Adamu bwe bamuteeka mu tulo ne bamuggyamu mu lubiriizi lwe ne bajjamu Eva. Eva ava mu Adamu, si Adamu mu Eva. Kati Mukama waffe Yesu jjukira yali atuuze mu kifaananyi kya Katonda, ekkanisa agizaala ng'eva mu mbiriizi ze okuyita mu ffumu eryamufumitibwa, ne muvaamu omusaayi n'amazzi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yesu yagamba unless you're born of the spirit and of water tosobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Obanga tozaaliddwa mulundi gwa kubiri tosobola kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Omulundi ogwokubiri oguzaalibwa ddi? Wano Mukama waffe Yesu yakuzaala, bwe bulokozi. So buli kintu kyonna ekyatuuka ku Mukama waffe Yesu ku lunaku olwo, mukwano gwange kyamutuukako lwakubanga ggwe nange nga Yesu asasulira buli kimu kyonna.
so ebyo byonna byatuukawo ne Mukama waffe Yesu atusuubira okuba nga tuyingira obwakabaka bwa Katonda buli kyakola. Now tujja kuddamu mulundi gumu ku gumu. Omulundi ogwasooka Mukama waffe Yesu ng'ayiwa omusaayi mu Getsemane nga mukwano gwaffe kwali kunyizibwa kwa myoyo gyaffe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mukama waffe Yesu nga bamukuba ebikonde mu face, nga bamukuba empi, bamufujjira amalusu. Gwali omulundi ogwokubiri, sobola okuddayo mu kifaananyi kya Katonda, our identity. Then ogwokusatu bamukuba emiggo ku mugongo ne bamuyuzayuza omugongo ffe tusobole okuba nga mukwano gwange tuwonyezebwa endwadde. Ogwokuna bamutikira engule y'amaggwa so that our minds will be cleansed, ate ebirowoozo byaffe okubanga biteeramu ne Katonda. Emikono gye bagikomerera, emirimu gy'emikono gyaffe n'essaala tusaba nga tuwanise emikono gyaffe sokuba za acceptingibwa mu maaso ga Katonda n'obuweereza bwaffe. Bamukomerera ebigere, amagenda gaffe, entambula zaffe ne Mukama waffe Yesu. Omulundi ogwasembayo bamufumita effumu mu mbiriizi, ekkanisa n'ezaalibwa. Emirundi 7 Mukama waffe Yesu yayiwa omusaayi nga mu ndagaano enkadde bwe baali balina okuba nga basprinkling omusaayi emirundi 7. Naawe kyolina okutegeera, Bayibuli egamba nti endagaano enkadde kyali kisiikirize ekyali kigenda otulaga kigenda okujja. Bw'oba nga osoma endagaano enkadde, noonya Mukama waffe Yesu oba noonya ekiri correspondent ku ndagaano empya, kubanga endagaano enkadde kisiikirize ekitwaga ekigenda okujja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So mwebanyo bedda kumpuliriza. Maybe sometime wenanfunye akadde ndijja ne mbayigiriza on how to apply the blood of Jesus. Kale mbeere bulungi mweraba. Eno bagiyita Chosen Generation nga nze Brother Steven. Subscribe nga ku channel eno. Kweno channel tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala ezimmeja nga bulaba zino mulinyira Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Obubaka buno sharing eri buli muntu yenna yakkiriza Yesu banja bitaawo okuba nga bategeera obubaka buno, ate nabo ojja kuba nkoze omulimu gumu nga nange gwe nkoze. Mubeere bulungi mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.